Ng'ensonga z'abawagizi ba General Kale Kayihura abeeyiye ku kkooti e Makindye zongera okulinnya enkandago. Ekibiina omwegattira bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society kivuddeyo ne kivumirira ebikolwa by'okwekalakaasa ebyabaddewo ku kkooti e Makindye ng'abawagizi ba General Kale Kayihura balaga obutali bumativu bwabwe. President w'ekibiina kino Francis Jimara atadde gavumenti wamu ne poliisi ku nninga baveeyo mu bunnambiro wabeerewo okunoonyereza ku kyayise effujjo n'okuwamba ekitongole ekiramuzi mu ggwanga. Let an inquiry be set up to inquire into the events of yesterday. Era ayongeddeko n'annyonnyola nti ekikolwa ky'okwekalakasiza ku kkooti tekyandibaddewo singa poliisi yakoze omulimu gwayo bulungi nga tewali kyekubiira okusinziira nti yakkiriza abeekalakaasa okuyingira mu kibangirizi kya kkooti. You're free to demonstrate, but the moment you come into the courts of law, the territory, you are defiling the temple of justice. And that is why Uganda Law Society is concerned that the acts of them coming to the court are acts that should have been avoided by the police in the very first instance. And that is why we are saying the police as an institution should have prevented the occurrence of yesterday's events. Wabula wano walabulidde nti singa poliisi tevaayo n'enoonyereza bo nga bannamateeka bagenda kukola okunoonyereza okwabwe okw'enjawulo era oyo yenna gwe banaasanga nti yabadde mu kikolwa kino wakuvunaanibwa kabubeddi kuba omusango teguvunda. We have asked for an inquiry. We will engage with government requesting for this. But if it is not done, our rule of law project is being launched. In the next 2 weeks, we'll be launching this project. And for us, we will continue with this act of documentation. And surely, as Uganda exists and lives on, perpetrators will be brought to book. You may hide today, but tomorrow it may be difficult for you. Stephen Turgarugayo, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.